Amawulire ku 9:3 BET Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Mawulire ag'enkya leero ekibinja ky'abakugu okuva mu mukago gwa East African Community olunaku lwa leero lwe bagenda okwekebejja kasooli n'obuwunga ssaako eŋŋano ebyabuyibwa ab'obuyinza ku mulira ne South Sudan nga bagamba nti byalimu ekirungo eky'obutwa ekya aflatoxin. Minisita wa kuno Mbezo w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabaazi ategeezezza newankubadde nga abakungu ba kuno n'ekitongole ekya National Bureau of Standards bagezaako okwekebejja emmere eno eyaboyebwa kyokka ab'obuyinza mu South Sudan tebabaganyizza kutuusa omukulembeze w'eggwanga lwakaanyiza ne mukulu munne Salva Kiir era nga olunaku lwa leero baakwekebejja emmaali eno. Bye binaavaamu nja kudda wano nziremu mbabuulire naye Abannayuganda mbakubiriza muleme okutawanya nkimanyi traka zammwe emmotoka zammwe ziruddeyo nga zikwatiddwa kati omwezi mulamba naye tugenda zisumulula mu kakane ebintu byonna bigenda terera. Ate bannabyabusuubuzi bakeredde mawulire ga ntiisa ag'okufa kw'omusuubuzi omututumufu Apollo Nyegamahe amanyiddwa nga Aponye. Aponye afiridde mu Kabenje kabusa akagudde eitojo mu Ntungamo ku ssaawa nga 3 ez'ekiro. Ono abadde avulumula mmotoka ekika kya Land Cruiser namba UBF B3Z nga kitegerekese nti abadde agenda kuziika musuubuzi munne eyafudde. Aponye amanyiddwa nnyo olwa kampuni etunda emmere ey'ensigo obuwunga ssaako eby'okuzimba awamu n'ebizimbe eby'enjawulo okuli Aponye Mall ssaako Mega Standard Supermarket n'ebyobugagga ebirala. Poliisi erukunjire eri mu kunoonyereza ku ngeri omusirikale waayo abadde yakawummula gy'atugumbuddwamu omuzigu amuzinduukiriza nga yakamala okujja ensimbi obukadde 5,200 ku akawunta ye. Afande Emmanuel Kalekaho wa myaka 60 mutuuze ow'ekyeshoro mu lukunjiri ng'agambye okuba nti abadde ng'alabiddwa bulungi ng'ava mu banka ya Centenary ettabi ery'erukunjiri kyokka omutemu amuzinduukiriza ngadde waka nga akasente ke babuweke kamusizza. Ate munnakibiina kya UPC Dr. Eunice Apio Otuko awangudde akawulu k'okujuza ekifo ky'omubaka owa Oyamu North akakubiddwa olunaku lwa jjo. Apio awangudde n'obululu 15,718 ng'ameze munna NRM Samuel Okero Engola nga yafunye obululu 15,161. Samuel Okero Ngola mutabani w'omugenzi eyali akiikirira ekifo kino Lieutenant Kano Charles Engola eyakuba amasasi omukuumi we ku ntandikwa y'omwezi ogwokutaano era nga kalulu kabadde kabbugumu nnyo okuva kampeyini lwe zaatandika. Bw'abadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BET Fama gakutusiddwako DFCU Bank.